wabula guno gw'omwezi gubadde gwa butambi bwa busseego. Mwana muwala Sandra Nax yatuyiwamu buli kimu kyalyoke busitayiro bwonna bwali fayini. Ne tugenda ku Shiny Lips mukwano kye baamukola mu kaddoki kyali kikambwe. Tugenze ewa Lala, tugenze ewa Kisitu ow'omutuli, tugenze ewa Gloria Bugyo ye baamuzina bannaaye amazzi gaayiika okufa. Kaakati munnange ne tuvaawo ne tugenda ewa Harith ewa Prima. Tubajje tuli awo nga ne bano munnaye nabo batuyiyeemu akatambi kaabwe ak'obuseego. Mubadde nga mumbuuza kojja nga tetukulaba. Nakugamba ekintu bwe mba sikipositinze kiba kitegeeza tekinnaba kubeera nga kifuluma. Bisooka kubeera mugaamu nkuubo naye mmala kakasa okuwa ekintu nga nkirina. Otuuke okugamba nti nno okinsaba nga nkola ki nga nkikuwa. Wabula siva eri so sivaayo bugwi ne ngwira ekintu mmala kinoonyerezaako ne mmanya nti kye kituufu nga n'obutambi mbulina. Mwana muwala yabadde yeerikodinga era ng'alaga obutambi obwo abuweereza omwagalwa we, then after ne bagenda bulungi ennyo mu katambi k'obuseego ne babeera nga beezina. Mwana muwala baamuzinye n'atuuka bulungi ku ntikko era mwana mulenzi yalabise nga mu butuufu naye amaze naye n'asigala nga akyatwala. Mukira musuufu. Mwana muwala emmana yalina engeri gye yakulamu mu butuufu kungulwe erina ekintu wali ogirabyeko bw'etyo. Mwana muwala baamuzinye n'atuuka bulungi ku ntikko n'ayebaayeba n'awulira nga tabitegeera. Nanti byo bye mwagala. Mwekwata obutambi ne mutulaga nti muyimye mwagala kubazina. Of course kye tuba tulina obbakolera ne tubazina ne tubatuusa bulungi ku ntikko. Katambi ogenda kubeera ng'okalaba mukwano olabe engeri gye baamuzinyeemu nga bamutuusa ku ntikko. Obutambi bw'obuseego bwonna we buli ky'osaba kyenkuwa. Obudde kye kikulu nga bw'omanyi mbeera bbizi emirimu nina mingi. So oli kwesitinga kw'osaba nenkakuwa mu budde bwangu obw'eddembe.